Areas 34,955. The total number of valid cost for voters. I therefore declare Ruimbazi duly nominated for Kawempe North South. You are wrong. You have done something wrong. You have results from East, they are here. Where did you get that? Where did you get that? So that is after announcing and declaring the results, after announcing the results of he is leaving, he has left, and he has fled the scene. That is exactly what is happening here after he has declared the numbers report. That is what the returning officer said. Omukuru, come on, because the returning officer Rashid is also from Isiso. Let me go and find out what Senyoni is telling the public, what Elias Nalukoola is telling the public. The results that have been declared indicate that Elias Nalukoola has won with 33,490 votes compared to Nambi Farida, who has garnered 8,930. So those are the results for Kawempe North Division. So this is exactly what's happening here. The microphone. What took your win so long to come? Without entirely. NRM and Nambi, with connivance with some people within the Electoral Commission, to mention but a few. There is a certain lady called Nasuna Rehema. She was reading things which are very strange. Nalukoola 00, Nambi 500, Nalukoola 12, Nambi 600. Where did she get that? I hit Nambi thoroughly. She never defeated me anywhere. No single polling station did Nambi get anything beyond or to the magnitude of 100. I won her. Decisively, I gave her bloody nose. Now I'm wondering why they wanted to declare themselves winners. Will she be able to represent us from the sky? From where? She has failed completely. But I have seen them attacking the returning officer. Why, when you don't have any votes? Can they present their declaration of results forms? I had all of them.
I had defeated her everywhere. Now I don't know what they are looking for. Mukola bicheka wempe banange mukola bichaka sajja ogambye tukakulekere kako bakatudde akasajja kalangiride ne by election kabi tukola mwaje mugamba fete tulina bulumi tusuza n'ennaku mmeka lasize ya muwadde mwandika kutte omusajja biki byakola buli kaseera ala sisi muzanyira mu bulamu bw'abantu ne ssente z'abannamu omukazi anoonyezaako Ekyawe ky'Ewambogo kyafuukadde ekyannambi. Ekisaawe ekyo kyaffe. Njagala okuyimirira wano mbasuubize naawe tujja okuzisinkana. Zaayoza. Tumaze okulwana entalo eziddako. Ebyomu maaso ate yabawuddisa obudde butuuse tuzuukuke. Omusajja oyo kati olaba bw'abanga abadde ng'akwokyayo oba omuda oba ebiri oba ekizike kati agenda kusuulawo atoddemu okucoppa nga luli bw'obadde. Kyokka ate bano abantu b'otulugunya ate be babo. Kati gwe laba Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yo waffe bwe tubadde mu ghetto tutoba butobi okuvaayo naawe okiraba. N'abalala bangi ba ghetto youth bali eyo batoba butobi. Kyokka kyali abeera yeekoledde akantu kooba akasimu gwe nojja n'omulyawo ng'okozesa eryanyi erikuweereddwa abo batudde mu buyinza. Weekubemu naawe mu kifuba olaba oba ddala ensi yaffe tusobola gizimba bwe tutyo. Ensi yaffe tusobola gizimba nga tutambulira wamu n'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu kuba kati yamanye ennaku yaffe y'ow'omulembe gwaffe. Oli Jeno Museveni ne bw'onaamwesibako ye yakaddiwa. Bino takyabitegeera tabijuwa kyali wange. Bino bye tuliko birala. Ffe tutambudde amawanga tulabye abavubuka be bakulaakulanye. Naye gwe yali ebiseera bye eby'omu maaso kyova olaba nti nno olaba wazaalibwa mu Yala, maama ali mu Yala, muzeeyi ali mu Yala. Kati tulina kutuula wamu tusale amagezi ngeri ki gye tusobola okwegobako Yala. Leka omukulembeze waffe Kyagulanyi atukulembere. Tufune Uganda empya, tuzimbe Uganda empya. Toligirira ddembe ly'abantu, tokuba abantu. Baba bakuwadde ssente, gwe akasente ako kalye okeetaaga ate kako kaffe kaggwanga. Naye tonyigiriza bantu. Nkwegayiridde tolinyirira ddembe ly'abalala. Tuzimbe Uganda enaatunyumira ffenna. Ab'omu ghetto n'abeeri abaloodi ffenna tugyetaaga Uganda eno. Oyo akubuzaabuza olw'okuba ye alina ebyamaanyi by'alina, ye alina essente. Uganda yagikungula ate gwe n'oddamu n'obeera ne bakyali be eri mu Yala. Nze mbasaba muve mu bikolwa ebyo tuzimbe Uganda yaffe. Oyo omusajja ababuzaabuza